Among yahayo sente za Uganda ezikuhika miliyoni 50 eziyarabyo minisito kuvunanizibwa anshonga z'amataka omukyala Judith Nabakoba ogu yayihanangiriza eminyeto okurenga bayeganyira mu nteekateeka za gavumenti n'okwetaba Eby'emikono kubasa kutunguka no kugira eva yetandikiraho abavubuka tubasaba benyigire mu nkolaza mu nteekateeka za gavumenti twina PDM twina emyoga bwe banaakola ensawo ne zibanga nsanyufu byonna bye baagala bajja kuba dance nga tewaliwo kibasumbuwa n'olwekyo kiba kikulu nnyo ate gavumenti kati etaddewo ssente bagaye nti wano waliwo 4 billion shillings mu just PDM bagende ku miruka bamanye information ekwata ku ssente ezo ne percentage yaabwe eya 3 ku 10 bagimanye buli muruka basobole okuba nga baganyulwamu baleme kubeera nga balekererwa emabega. Skilling kiyamba omuntu okufuna omulimu ogw'omutwe nti skilling bw'oba omaze okubeera nti obanguddwa osobola n'okutandika okukola n'oteeka oba wakaawo oba mu trading center ne weekozesa ekintu ekirungi kubanga si buli omuntu ajja kutula mu ofiisi naye ng'ate zino skills ze bayiga oba gino emirimu gye bayiga egy'omutwe by'ebintu bye tusanga mu communities zaffe ne mu society mwe tubeera. Omulingo nugwo gumwe minisita yashoborera kwatwire n'atunga okwetomboyita ab'enshonga z'amataka omu bantu batari bamwe na bamwe kuruga omu district ya Rakai kandi yaraganisa kukwatanisiza hamwe n'abebembezi kurenga bamaraho ekizibu eki ekikwatagana ne Rakai n'ekibattaka tugenda kutambula nammwe n'ababaka bammwe n'abakulembeze bammwe. Ababaka bano ofiisi yange nagigulawo n'amaka gange nengaggulawo bajje baleete ensonga zammwe ezikwatagana n'ebyettaka. Ababaka batari bamwe na bamwe abarumu orukwebembera eminyeto mu kyange kya Buganda Kirabo Agnes Nantongo omunyeshengerokazi abwa district ya Rengo omukyala Sise na Muju ababireho abebembezi hamwe n'abandi nabo beine obutumwa obubahereza eminyeto. Abantu b'Erakai basaba mwenyigire mu mirimo egy'omutwe tandikire w'amakolero gaffe tandikire w'emirimo egy'ewaka tukolere ensi yaffe twekolerere naddala nga tukyali bavubuka tukolere obukadde bwaffe atukozesa emikono gyaffe atukolere emikozo obwongo bwaffe mukama bwe yatuwa ne skills ze banaba tutaddemu oba ebyemikono tatuyize tege mu nkola kubanga kyangu nnyo omuntu okwegulira ekyalaani n'atandikamu omulimu gw'okwetungira. Mwe munaaterera ne mumanya kye mwagala Uganda egenda mu maaso enkyukakyuka eggwanga ogenda mu maaso litandika naawe mwe munaaterera Uganda ejja kubeeteredde. Owabireho chairman wa district ya Rengo omwami Robert Benon Mugabi yayihanangiriza abebembezi b'itendekyereri kurenga tubarirwanza mu by'obutegeki hamwe n'eddiini nibasegumiza mu ndukoraje emirimo yayo. Njagala okwebaza ababaka baffe omubaka Javira n'omubaka Kinyamatama olw'okuleeta ettendekero lino eri eby'emikono mu kitundu kyaffe. Njagala kusaba abannarakai mwenna awatali ddiini nzikiriza awatali bibiina bya bufuzi mujje tuwagire enteekateeka eno ey'ebyenjigiriza kubanga abaana bangi nnyo be tulina mu kitundu kino nga babadde babulamu emirimu egy'obukugu. Kale ettendekero lino ligenda kutandikirawo okukola amangu ddala nga tutandise okuliggulawo. N'olwekyo njagala kubakubira omulanga bannarakai mwenna muve mu ebyo mujje ate n'abakyala abali mu bufumbo musobola okujja ne mwewandiisa abaana abava bakoma mu P7 abatasoma ku P7 abava mu senior 321 mujje mwewandiise wano muyige emirimu egy'enjawulo egy'emikono egigenda okuyamba obulamu bwammwe okugenda mu maaso. Nyongereko abazadde bannanga abaRakai ffenna naddala abaana ababuwala mumanyi twakosebwa nnyo COVID abaana baffe 2011 bafuuka bamaama nga bato katuweereddwa chance abaana abo tubakunge bonna bajje mu ssomero lino bayiga emirimu gy'emikono kibayambwe okufuna emirimu mu kifo ky'okugenda okunoonya emirimu batendekebwe bo beetonderewo emirimu. Avubuka ekintu kino
bachettanire baberenga bajja okuwagira oba kwetagisa kuba bloka bajje nabo bakube bajje bagire mu ngeri yona gye basobola kuba mukumaliriza kigenda yamba ffe kigenda kuyamba ffe abatalina mirimu naye we tubanga batereddewo ekkolero lino kitegeeza tugenda kubangulwa mu bintu ebyenjawulo abakomye mu P7 abatasobola kweyongerayo abakomye mu S4 nga tasobodde kweyongerayo abakomye mu senior Gashakwa Nuwa Kintu abwa Sky TV Agensho.